Okulonda kwatandise bulungi nga buli gwe basomayo agenda mu layini wabula obuzibu bwavudde mu kusoma linnya lya musajja kyokka omukyala n'agenda ku layini wa NRM ekintu ekijje abawagizi ba NUP mu mbeera. Ssentongo Juma Bubwama Frederick babadde batandika butandisa okulonda ku layini kubaddeko wa NUP Sasembajwe n'owa NRM Kawere so adde ku kifo ky'ebyensimbi. Okusinziira ku bibaddewo akalulu okuva ekatandise kabaddemu vulugu ow'ekika ekyawa nga mulimu abantu abalina interest nga bo nga bazingiza mu kalulu kaki kabavubuka bw'osooka okweyabira erinnya lyo gw'oba olaba teri muntu asobola kweyabira linnya lye ne basoma bonabonabonaboona baleesa abantu 10 nga siga emanya gaabwe ne bajja mu register ne bajja mu layini okujja okulonda nga siga emanya gaabwe bw'osooka okweyabira erinnya lyo teri muntu asobola kweyabira linnya lye. Omuwala alese akavuyo abadde asiimye ku wa NRM oluvannyuma olw'okukisula aba NUP okulonda basabye kuddibwemu nga kuliddemu okulondesa Irene Nayigaga asanze akaseera akazibu. Poliisi okuva e Naggalama eyongedde okuya ku kifo kino ekiddiridde balonzi ba NRM okusindikibwa baddeeka baleete endagamuntu okulonda kuddemu. Naye abalonzi babadde mu bulamu bukufunga balina bonna bonna nga balonzi era endagamuntu zaabwe bazirina wabula ab'opposition balesa obuvuyo nga aba NRM bakomye okulonda kuzimu nga lwa NRM gwe basoma yalaga endagamuntu okukakasa akavuyo kazzemu omu ku balozi ba NRM kuleeta endagamuntu y'ekyalo ng'ono abadde agabudde mu layini wabula Nayigaga akuliddemu okulondesa n'amukkiriza alonde ekintu ekitabudde ab'NUP akavuyo ne kaddamu olupoliisi ne kubatiya gaasi. Abawagizi ba NUP ate bazze mu Bwakanya embeera ebadde egenda mu maaso nga lekiremeseza ba NRM kuddamu okulonda ne bawangula. Sache Lucy Kalasi Peter NRM etulinnyiridde era akalulu kano ne kakwatibwamu Haji Umaro. Obadde n'akasatidde omukunda abavubuka ku mbuga y'eggomolo Busimi Mityana omuvubuka bayise mu basirikale ba poliisi ne UPDF n'asika empapula ku balondesa n'adduka nazo ne balemwa okumukwata. Okulonda kubaddeko abavubuka ku diviini y'Obusimbi nga kiwalirizza DPC w'e Mityana Mwine Mukono ne Diso Fabian Wagaba okubiyingiramu. The other one which has been taken is a draft. It's just a draft, but the official one is I returned it again with the oluvala okuyiwa abasirikale aweerako abuludde oluvugayo okulya NUP ne DP bazze okulondola aba NRM ne balangirirwa. kola tulina okugenda muki mu maaso kubanga electoral commission erina road map kati bwekanagenda nga kayimirira bwe kati tulituuka ddi. Ye omusamizi Galaba Malentanzi yawangudde obwa meeya w'Obusukuma nga lwakakubiddwa olunaku olw'eggulo. Galaba de Kalima Patrick ne yawangudde obwa kansela Balazisanyo ne beebaza abalonzi. Ebaza Katonda nzikiriza n'enkomawo era n'enkwatira NRM bendera kyentandikirako Mukama nzikiriza mu kisanja kino kyemmalako nkozeeyo ebintu ebisoboka ng'amasannyalaze bali mu Busukuma olw'okunyisamu obwesigane bampa kaadi mbere nga nze ngenda okukwata kaadi okubakikiira ewa Kiso district